Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagala tutunuulire eddagala lino kyogero kya mwana muwala. Ekyogero ky'omwana omuwala kyawukanamukko katini n'eky'omwana omulenzi. Just mulimu eddagala ly'oba olina okuggyamu nga talina kgenda mu kyogero ky'omwana omulenzi. N'olwekyo kino kya mwana muwala. Tutandike n'eddagala akayitibwa akafansonyi. Akafansonyi keeko akakati akamu kalungi nnyo kateeka mu kyogero ky'omwana omuwala. Nako akavuddeyo kayitibwa kamukowewumbeko, eyitibwa ennongo. Akayitibwa kazunzanjuki, akasekera katalina maggwa, akatakula kalungi nnyo. Nammuli oyayitibwa nammuli nga bw'omulaba, naye mulungi nnyo muteeka mu kyogero ky'omwana omuwala. Oyo kamunye ne kamunye naye muteekemu. Oyo mavi ga mukulu naye mulungi nnyo mu kyogero ky'omwana omuwala. Oyo nabbugira ne nabbugira muteekemu. Oyo ayitibwa akafugankande. Olwo olumanyo n'olumanyo luteeke mu kyogero ky'omwana omuwala. Bw'omala oteekamu olumanyo teekamu embutamu, eyayitibwa embutamu naye ogiteeke mu kyogero ky'omwana omuwala. Oyo guyitibwa omuzzaŋŋanda, tuguyita omuzzaŋŋanda, tuguyita linnya ddala. Mu kyogero tuguyita omuzzaŋŋanda. Amagere ga nkoko, akeeyeeya kakubirizi nako kalungi nnyo kateeka mu kyogero ky'omwana omuwala. Oyayitibwa muweebwa ne kamuweebwa kateekemu. Ekifumufumu teekamu byonna lumu, kikuule lumu byonna obiteekemu mu kyogero. Olwo lweza n'olweza luteeke mu kyogero ky'omwana omuwala. Oyo namirembe naye muteekemu mulungi nnyo mu kyogero ky'omwana omuwala. Akayitibwa akava magombe konna kakuuleyo n'emirandira kateeke mu kyogero ky'omwana omuwala. Oyo kayaayaana, nyagadde vidiyo ngiyise mu sipiidi. Oyo kayaayaana naye mulungi nnyo omuteekamu. Ebyo bibajjo by'ekkajjo ly'enjovu biteekemu. Ebibajjo by'ekkajjo ly'enjovu, ebibajjo by'ekifabakazi nabyo birungi nnyo biteeka mu kyogero ky'omwana omuwala. Ebibajjo by'ekifabakazi, ogwo omwoloola. N'omwoloola teekamu ebibajjo wamu n'obukola n'obutiititi, nabyo birungi nnyo mu kyogero ky'omwana omuwala. Omwoloola gwego, bibajjo n'ebikoola biteekemu mu kyogero, nabyo bijja kuba biyamba omwana oyo. Olwo lusiiti, olusiiti mu kyogero ky'omwana omuwala luteekemu. Oyayitibwa kafumbo omunene ne kafumbo omutini, byonna biteekemu mu kyogero birungi nnyo. Kafumbo omunene ne kafumbo omutini oba omukazi. Oyo mukasa naye mulungi nnyo muteeka mu kyogero. Mukasa bw'otyo nga bw'omulaba. Oteekamu kafumitabagenda. Kafumitabagenda yenna mukuuleyo lumu, mulungi nnyo mu kyogero ky'omwana omuwala wamu n'omulenzi. Oyo ye agatta. Eddagala erisinga ligatta. Kafumitabagenda ayamba nnyo ku baana abo. Oteekemu ettwatwa, eriyitibwa ettwatwa nalyo liteekemu mu kyogero ky'omwana oyo omuwere omuwala. Ofune n'obutiko obubaala, n'obutiko olina obuteekamu. Obutiko buteeke ebbali, bwo tolina busekuliramu. Eryo bbombo, ku bbombo ggyako obuntu obwo obwezingirira buggyeeko nga tonnaba kuliteeka mu kyogero omwo mw'ogenda oddisekulira oba mu kinu. Ebbombo ggyako obwerangalanga. Oyayitibwa magunda. Oyo magunda naye mulungi mu kyogero ky'omwana omuwala muteekemu. N'ekyomulenzi agendamu. Oyo lulimi lumu. Omwana oyo muteeremu lulimi lumu, oyo mubeere nga mwogera olulimi lumu. Oyo oguyitibwa omukaabira. Omukaabira teekamu ebikoola n'obutiititi. Omukaabira nagwo mulungi nnyo mu kyogero ky'omwana. Akayitibwa akanzironziro. Akanzironziro teekamu bibajjo nga bw'olaba. Akanzironziro ggyako just ekikuta ekyo ky'oba oteekamu. Akanzironziro nako kalungi mu kyogero ky'omwana. Kati bw'omala eddagala eryo ligatte wamu, tandika okubeera nga olisekula mpola mpola nga bw'oteeka ebbali, sekula nga bw'oteeka ebbali. Eddagala eryo bw'omala odditeekateeka bulungi ng'omaze oddisekula, beera ng'oteeka mu seffuliya, beera ng'olifumba. Lifumbe lijje bulungi nnyo. Bw'omala oddifumba ne lijja bulungi n'oluvannyuma teeka mu bbaafu mw'ogenda okunaaliza omwana oyo. Kyogero kya mwana muwere. Beera ng'omuteeka mu kyogero ekyo omwana wo oyo abeere ng'ajja kukula bulungi. Ebiseera bye eby'omu maaso bibeere nga bijja mwanguyira olw'ensonga teddagala eryo erisinga lyonna mw'eriri. Beera ng'olifuna nga bw'olirabye nga bw'oliwulidde. Ngenze enteekayo eddagala lino ery'ekyogero ky'abaana. Vidiyo gy'ogwako eddagala lyoba otunuulira obeere ng'oliteekateeka, obeere ng'olikolera omwana wo oyo, obeere ng'omunaazako.
obeere ng'omunaazaako ku kyogero ekyo akule bulungi. Lino ly'embalaze ly'abaana bawala, abaana abawere abaakazaalibwa. Eddagala lyo lijja kuba libakolera bulungi nnyo singa onaaba olifunidde wamu. Obutiko obwo bubaala bwo tobusekula nedda. Kati bw'oba otokosa wano toolawo katono teekamu obutiko mweri eddagala ly'oli mu kutokosa. Kati liba lisigaddewo nga buliraba nti liba lingi, beera ng'olikuuma olyanikakokko eno ewava omusana. Lyanjale bulungi obeere ng'olyanikako. Omwana oyo obeere ng'omunaazeeko olwaleero, omunaazeeko n'enkya ku makya. Beera ng'omunaazaako kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Naye bw'oba ogenda mmunaaza mufunire ebbaafu nga mpya wamu n'esseffuliya ebeere mpya. Efumba ekyogero eteekeddwa kubeera mpya. Bwe kityo bwe kiri. Togifumbiramu kintu kyonna nga tonnaba gimaliriza gikolera mu kyogero. Eddagala lyeryo ly'osobola okunoonya mpolampola ggwe omuzadde azadde bbebi n'obeera ng'olinaaza omwana wo, kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Eddagala lino ngezaako okulibalaga mubeere nga musobola oddenoonyeza mpolampola ku ttale. Omwana wo obeere ng'omuteekako mu kyogero ekyo, omwana oyo akule n'emikisa wamu n'okulwanyisa ezo endwadde zireme mmulumba, wamu n'egyo emyoyo emibi okubeera nga tegijja mmulumba, wamu n'okutereeza olususu. Ddagala mwe liri erijjanjaba endwadde ez'enjawulo naddala ku lususu wamu n'okulwanyisa egyo emyoyo emibi obutamulumba. Bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.